Babi Television Uganda webale kubanga otambulira munaffe, of course yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tweyama okubanga tuzikutuusaako yonna gy'osinzira okubanga otugoberera. Tukyali mu biwoobe olw'okuviirwako taata wa muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye, era nga olunaku olw'okwosejjo taata ono lwe yava mu bulamu bw'ensi eno, era nga owoolaba bamujja ge maka ge gali wali mu bitundu by'e Nakirebe, era nga bamujja awo ku makya g'olunaku olwaleero. Essaawa zino tukyali mu lugendo era nga tugenda wali e Tanda Mityana gy'agenda okubanga awummuzibwa. Tagenda kubanga aziikibwa wano mu maka ge olw'ensonga nti okusinziira ku bye tuwuliddeko abafamire bye batutegeezezza, bagambye nti ate ono taata wa Fred Kajubi Lumbuye yebadde omusika omukulu, so n'olw'ensonga eyo aba alina kutwalibwa eri ku kiggya ekikulu gy'agenda okubanga agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Kitalo nnyo, kitalo ddala muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye okuviirwako taata mu mbeera eno gye tulimu eya struggle gye tutannaba kubanga tuggusa. Weewaawo ebitusoomooza bingi, naye kuno okusoomooza kubadde kw'amaanyi nnyo gye tuli. Ebya Museveni byo tusobola okubirwanyisa, naye ate kino ekyokuviirwako taata oboolyawo kye kisinga okuba ekibi, ate kye kisinga okuba nga kimenya omutima. Naye Mukama omwoyo gw'omugenzi aguwummuze kisa era aguwummuze mirembe. Naawe tukusabira Mukama abeere nga akugumya, kubanga lino libadde ppeesa ddene nnyo mu bulamu bwo. Baganda baffe abatulaba ku Babi Television Uganda, muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye tasobodde kubanga ava gy'ali olw'ensonga z'ebyokwerinda. Nga bwe mukimanyi nti muna struggle nnyo, Museveni yamunoonya kuva dda okulaba nga amuwamba okumutulugunya olw'ebyo byazze amuttira, naddala missions ze ez'okutta abantu oboolyawo n'ez'okusaanyaawo Uganda n'Obuganda, nga kussa n'ezo ez'okutulugunya bannansi. Ebyamaanya bizza bingi nnyo, so n'olw'ensonga eyo wakomerawo wano biyinza of course obutaba birungi. Kyannaku nti tosobodde kubanga oziika ku kitaawo yakeera enkya n'akuzaala, naye obulumi bw'oyitamu tubutegeera era tusaba Katonda akugumye. Mmanyi nti n'embeera gy'oyitamu yo si nnyangu, kubanga enyiga buli omu. Okuviirwako taata yakeera enkya n'akuzaala n'akulabirira mpaka we wakula, oboolyawo kintu kizibu nnyo okubanga omuntu ono tazikawo era tewali ayinza kumwenkanankana okusinziira ku njagala gy'obadde omwagalamu ne ku ebyo by'akoledde. Taata wa Fred Lumbuye takoze bya famire byokka, wabula abadde munnankyukakyuka w'ekibiina kya National Unity Platform, era nga amaka go g'olengera wabadde watuula enkuŋŋaana ez'abaana byabufuzi okutema empenda ku butya bwe bagenda okubanga balwanyisa nakyemalira okumuggya ku ntebe, era nga abadde mpagiruwaga nnyo okulaba nga ateekamu ensimbi zonna ezeetaagisa okulaba nga abannankyukakyuka bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform nti bafuna omusimbi gubayambeko mu kukuba campaign, era abadde mpagiruwaga nnyo mu kalulu ak'omwaka gwa 2021, kubanga meeting ezisinga obungi zaatuulanga wano, nga yasalawo era nga yaluma n'ogw'engulu. Weewaawo obunkenke bwali bungi nnyo mu kifo kino, wabula ye yasalawo ekijja kijje n'awaayo amaka gano okubanga center ya meeting ez'enkyukakyuka, era nga enkiiko zonna zaagenda mu maaso n'okulaba nga ziyitamu ziri successful, era nga omwami ono abadde mpagiruwaga nnyo mu kibiina kyaffe eky'enkyukakyuka. Wawummulidde olunaku olwaleero era abadde akyali mu struggle. Kino nno kituwa ekyokuyiga nti ne bw'oba olina ssente mmeka, ebintu
ebitambula mu nsi yo ffenna bitukwatirako wamu, kubanga bwe bakeera enkya ne bongeza sukaali naawe ogenda kwongeza ku expenditure oba ogenda kwongeza ku ssente z'obadde osaasaanya ate oba oli awo ze wandikozesezzaamu ebirala. Taata abadde mugagga ng'alina ensimbi ze, naye ng'ensonga z'omuntu wa wansi zimukwatako nnyo era abadde mpagiruwaga. Kino nno ndowooza kirina ekyokuyiga eri abo abalina amagezi, olw'ensonga nti however much olina obugagga bungi nnyo oba olina ensimbi ezisobola okukubeezaawo ne famire yo, naye ate weetaaga okubeera n'abantu nga bali bulungi era nga balamu. Tosobola tambuza bizinensi zo mu bantu nga tebali bulungi era naawe oba togenda kukola. So kati mu ngeri emu oba endala olina okuba nga oyimirira wamu n'omuntu anyigirizibwa okulaba nga nabo babeera bulungi, nawe ebintu bisobole okuba nga bitambula bulungi. Taata abadde mpagi luwaga. Bingi nnyo bye soogeddeeko by'abadde akolera eyo mu kisiikirize, naye nga bituyambyeko nnyo okulaba nga struggle eno ekyagenderera ddala mu maaso. Atwalibwa wali Tanda ku Mityana Road, actually Tanda eri Mityana, era nga wagenda okuba nga agalamizibwa nga bwe mbadde nkutegeezezzaako, era nga okuva wano e Nakirebe okutuuka wali Tanda ndowooza guli mutwalo gumu, era gwali sayidi z'Emityana eyo osobola okuba ng'osala busazi n'ogenda wali Tanda ne tosisinkana. Amaka gali ku kkubo we tutegeezeddwako, era togenda kuba ng'onoonya nnyo oba ng'otawaanya. Amaka gali ku kkubo, so n'olw'ensonga eyo twesangeyo tuwerekere taata wa muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye. President Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobodde kubanga abaayo olw'ensonga nti alina ensonga zakyakwasaganya mu ggwanga lya America, era nga akyatema empenda ku butya bwe tugenda okuba nga tuggusa struggle eno n'okulaba nga tutuuka mu Uganda empya. Muganda waffe Kajubi tukusaasidde nnyo nga Baby Television Uganda, yatusaba Katonda akugumye n'omwoyo gwa taata aguwummuze mirembe era agulamuze kisa. Kale Baby Television Uganda ndowooza twesangeyo wali e Tanda we tugenda okuba nga tugalamiza taata waffe. Ndowooza ku ssaawa zigenda kuba 8 ez'emisana ga leero, era nga weewaawo baasose kubanga bagamba ssaawa 10, naye okusinziira ku program gye mpuliddeko nti wakugalamizibwa ssaawa 8 zennyini ez'emisana ga leero. Kale ndowooza tusisinkaneyo oba oli awo tunaaba tukutuusaako embeera nga bw'egenda okuba nga etambula. Atakuumira mpeera abankuumire, ndowooza tusinkane Etanda wali we tugenda okuba nga tugalamiza mukama waffe ono. Kale katusimbule, ndowooza tunaaba tuddamu nate. Baby Television Uganda webale kubanga otambulira wamu naffe.